Fena tuli ba media naye njagala onkubiremu kotoki ku saawa zino media akatale bwe kafuuse media efuuse nga sports mupiira transfer window eyingira ne balyoka ba TV entono buli TV oba NTV oba buli omu agenda kaaba akatugambe nti NBS yafuuse Man City naye TV zenda zina tereza ki na olowooza lwaki akatale kano like kintu kifuuse bwe kityo NBS NBS eringa Man City erina omugaggo omuwalabu okitegedde Man City erina omugaggo omuwalabu kati ne NBS financial muscle gyeyina n'abagiri emabega sente ze bali willing okuinvesting oba ze bayina very few media houses can match it today. Very few. Kati of course ejja kuba erina okutwala buli gweyagala anaabaya akkiriza kuba lwe batuukiridde ne bagaana okitegeera naye kiri two-sided ekisooka media houses tezisasula bulungi naye bodda ku side y'okubawolereza nabo sente tebazikola. Yes. Many TVs are not making money. Many TVs are in losses. Kubaka dife tutunuulira bali ku screen. Naye ate abasinga ofuna sente si bwe boolaba ku TV. Ku screen yo nti Alan Cruz sate si yasinga ofuna sente. Aba editing ebifaananyi bafuna sente empitirivu. Ba cameramen bafuna sente empitirivu. Bana bali mu graphics technical graphics bafuna sente nyingi kado jano na kasuku for example afuna milioni kangambe 5 ba mukago ba musanvu ngomulaba ku screen nenga ate producer we afuna milioni 12 obo kitegera kyegamba so kati oluuso basaasira the statistics nzina TVs are not doing well, radios are not doing well, era ezisinga loki zitunda bojjango oli serious olina obuwumbi bwo bubiri waliwo radio zemmanye ez'amaanyi top radios eziri willing otunda bilioni 3.5 bakuguza kwata gendo fafangane nakyo because ebintu bingi government byekoze ebintu bigenze byonooneka oba okitegeera naye kati ekyokulala abamawulire bo baagala ssente olunaku olwaleero because of poor pay and low pay and non-payment abamawulire baagala ssente kuba abakwali akaseera ako wayina okukolera ssente webale n'avaako abamawulire bangi Alan nze nina abasajja bajja ewange oli naakunyonnyola kasuku munnange bino oluusi bye neesudiya wano banaye tulina ssente ebiki omusajja najja nanga akasuku wamazima gali nti siina ne mu nnyumba bangoba okitegera kyegamba noga tukoze tutya waliwo ebintu oyogera ku nsonyiwa ngenda ku deviatingamukko waliwo ebintu Alan byenzize ndaba over the years oluusi nobaako ekintu kyoyagala okukola oba okwogera naye nogamba omanyi kankireke waliwo amawulire yankubi actually mu lockdown twali tugenda kukola waliwo kaddiiro ke twafuna mu lockdown ministry ya ICT nekatuwa actually bakawanze kati nga tulina okukwata bu video abantu bali mu mbeera ki biki sensitization biki kati waliwo gayi wange aliyo kawempe ntera okukola naye ali very fast ali efficient ebintu byabikola bulungi nga ngendayo nayina mu motoka ya ministry nga ntuukayo ng'ali waka alina abaana babiri lockdown yagenda okujja nga mukyala we yakazaala nze emyezi ng'ebiri esatu kuba yazaala mu January lockdown nejoba mu March kati nembatuukako omusajja munnyonnyola emirimu nanziza wabweru nangamba amazima gali nti kamera ne laptop nabisinga nga landlord andaze ntayagala kumanya bya nyumba naye nga nekyetulya
omwana ng'akaaba amabeere nga gaweddemu ku mukazi. Kati ne ŋŋamba bannaye tugenda kukola tutya? Ne nsooka ne muwayaaga ne mngasooka obeere naago musooke musootinga ebyokulya wano kansooka enkomewo. Nengera ne njogera n'eyali ampa omulimu ne mga nti olaba musasula Ray.P biki naye ku ssente ze tugenda okukolera mbadde nsaba ompeeko miliyoni ezi. Ati Kasuku tulina okurequisitioninga biki nyamba kwata mu nsawo yo mpaako miliyoni ezi. Payment yaffe beenejja nja kuddiza miliyoni 3 nkusuuliremu n'emitwalo aga ku kyonkoledde. Ne nkwata ssente ne tugenda ne tusasula landlord. Musajja yali asula mu nnyumba ya mitwalo 3. Ne tusasulako baali bamubanja emyezi nga2 ne mwongerayo emirala 3 awo ne tugulagula ne tuguze ne tugenda ne tutaasa kamera ne laptop ne babituddiza ne tuddayo ne tukola koze emirimu gy'asajja ye tukola ki ne tumala ne tumuwa. That was around August. Tugenda oyingira lockdown ey'okubiri. Omusaya nankubira Kasuku kyazzeemu nekigaana ne tugenda ne tutuula ne landlord. Ekyankola obubi omusajja lwakuba yamala nannyonnyola nanga nti Kasuku obuzibu bwe nafunamu obusente ne ŋŋamba omusajja ono naye abadde teyeeyisa bulungi. Yadduka buddusi mu nnyumba era ne bajja omusajja yajja paka wano olutalo lwali lw'amaanyi. Yajja wano ng'ayogerera waggulu abantu banga Kasuku bakubanja ennyumba ne mbaga nze tewali ammanja nnyumba. Kasuku mpa ssente zange ne mubuuza mukama wange ssebo nze nsula ku nnyumba zo. Olutalo lwali wano ku Serena era simanyi lwaki abamawulire tebaabikuba simanyi oba tebaabitegeera oba bansaasira ne baga nti ki era kwe kufuna ssente ne nsasula omusajja awo ne mga agenda ne nnoonya oli gaayi ne mga bosi najja ne nkuyirawo omubiri wakiri wandiŋŋambye nti osenguka nti odduse ŋŋenda okutuuka okulaba omusajja ng'azze wano okwekyanga nga nannyonnyola omusajja yadde atucunganya adde akola baati naye ate ne kati nga tolede nataddeyo ddeezanga. So kati otegeera issues ab'amawulire. Now that was just one of the very many others that we had to deal with. Kati NBS bejjanga ekoolinga tolina woogaanira nti obadde ofuna emitwalo 7 omusaya naga ngenda kuwaakamu ekitundu wadde sike wandyagadde naye ate eno extra 800 oba 700 erina kyegenda okukyusiza obulamu. Bwe buzibu kati bwe tulina obwo. Tugambe nti kyekiredde bannamawulire bangi okugamba nti media zonna zifaanagana temukyali ssente bannamawulire bonna bagenze mu America. Ate amawulire temuli ssente. Nze nkubuulira suku abaana bali mu institute awo bali mu kusoma kati abo kati abali mu institute they are excited era abo abantu ba institute lwakuba nti tebategeera abo abaana balina obba career guidance nga batukubira amasimu ne tugenda twogera n'abo abaana. Nze mbagamba emirundi mingi nina ne kawala ka sister nkaali kagalagenda mu byamawulire ne nkagamba tobonaabona njagala kubeera presenter ne mugamba mukwano si byangu ngabo biraba ku TV ova ku university nojjana notandika oba presenter ng'ofuna emitwalo 5. Anti omanyi ekimutwala yagamba anti ne ku institute abagana anko wange anko Kasuku kati ne mugamba nti genda osoma bino ebyoku editing ebifaananyi ebyo kati mwe muli ssente naye bw'okibannyonnyola tebakyagala kuba baagala kamera baagala babeere famous n'omugamba nti gw'omanyi struggle ffe gye tulimu. Nze olunaku olwaleero ntuuka ne ŋŋamba senga oba abantu baali tebammanyi genda wano ku bitanda bya feyawe osendabirwamu toyagala ku esi ebeereko kuba okekkereza mafuta. Najja omwana atunda socks n'omugamba munaye saagala socks kale Kasuku mpaayo 10 mmeka bw'owaako omu abalala ne bayiika. Si baana abasabiriza abaana abalina stock balina buno bu grapes kubanze ntero bagulako grapes balina grapes balina amasaawa balina socks babitunda n'otuuka n'oyagala oga naye n'ogamba waayi awo n'olekawo omutwalo. Kati bw'oba nnyonnyola nti bino ebya feesi zaffe olabika
bikola okyali muto bwe weeyongerayo eno otuuka n'obikoowa takitegeera tonjagaliza biki naye ekyanyamba n'adaivatinga n'atagenda mu byamawulire. Amawulire temuli ssente, amawulire is a service. Naye kyekuwa social capital nti osobola okuba nga omanyi Pastor Bujingo, omanyi Prophet Mbonye, so n'omanya nti bw'olifuna ekizibu kale bali kuyiirawo omubiri. Lwakuba kati ab'amawulire ate ffe twakifuula mugano kati tusabiririza ddala omuntu n'atuuka nakkoowa nkugambye nti oli agenda n'abaana be nga talina fees ow'amawulire n'agenda ewantu nga talina fees n'agenda n'abaana n'omugamba nti kati leero bw'oba ozze woono ate nkya toddayo, leero genda kaateewa omuntu omulala kuba ono agenda kukukoowa oba okitegeera. So amawulire temuli ssente. Unfortunately fe ab'amawulire tukyali on the cross. Buli omu akyatugamba professional ethics simatokola booti n'akusasula emitwalo 7 omulaba avaayo akubagana amatama olw'okuba wagenze ku ka press conference n'osayininga emitwalo 4 oba 5 olw'okuba watuddeko ne MP oba watudde ne minisita n'akuwaayo akakadde nga mumaze okukola interview takubribinze nti agigula naye n'akuwaayo nti amunaye beeramukko neki n'akase enduulu professional code of ethics ne bazisikayo ne zivaayo. Kati awo naffe wali we tuddira ntibagamba nti tugezezaako tegeera nti yes radio TV tezikola ssente ne tuguma nti kale akatini ke mutuwa musobole ofunako ku profit mugende nayo nabiki naye ate nange wano mwengenze nentuulakokko ne minisita nampaayo ye kati kuli abali mu politics nogenda mu state house nti omanyi afaanana rais omanyi president omanyi abo ba PPS baani banyigaggo ku mulimu babeera bajula nakugoba tobalaba nga baba wali shafo buli kiseera nonga nti kati gwe toddamu ku reportingira bya president kati tukukutte tukugjeyo genda okole business stories ng'oli azimbye omutima kati naye bamanya nti olina kyofunayo kuba waliwo abantu abamu katonda ayingidde mu URA ogenza oreportinga business story commissioner URA mukwano gwo n'akutegeeza nti owaaye kati leero tugenda malabba twagala ku inspecting eyo ne bagamba nti tukuwadde emmotoka ejja okutambuza tugenda kuwerako padiyemu wa $200 ne mbeerayo ennaku ezi baba bafa kati kampuni yeefuniramuwa nomugamba tindeesa amawulire fitina eri mu bakama baffe otuuka n'okoowa nomugamba kati ofaayo kasuku wagula benzi nekufuukira obuzibu muganda wange benzi giveeko benzi giveeko kuba nalaba ebintu benzi ogireka kasuku munamawulire omwana atya n'okugula emmotoka ennungi agiyingiza ekikomera bw'ati kuba bagira bakubaga oyo alabika kati ate awo buli omu n'akuwalana buli omu n'akwogerera ne batandika obbala gye wabbye awa yabbyani nina omulimu gwe naliko omusajja yagulako kabenzi ke buno obubenzi obutini ne bamuyimiriza wiiki 2 bamuinvestigating amawulire togendayo bamuinvestigating yajja wa sente ezigula benzi oli omuntu omunnyonnyola nti bannange wadde tuli mu bino ebintu by'amawulire siri ku levo yo taata wange yalina kasente n'andekera jjajjange n'andekera kati kale bantemeddeyo ko 10 ku 5 oba bampaddeyo ka eka erutembe nenga nti okubeera ne eka erutembe nga sirina zizimba kantundeko half eka nguleko akamotoka akalungi nguleko ewalala oba nzimbaawo wennyini ebyo tebabimanyi babeera bamanyi nti buli kyoyina okibbye ku bba oli ku mukutu gwabwe booti abantu buli kimu babeera bamanyi nti kati wabbye olina we wabbye ani gwe ya blackmail nze ani gwe yafeze tebamanyi kati kwegamba oluusi bwolaba abantu nga bagenze obaleka era nze sirina buzibu n'abomba era abamawulire abasinga mbagamba nti bwolaba tekikola bomba Ray.P nayogera naye nemugamba baby girl ondese bakundekera nangamba kasuko jabba bulungi Ray.P yakugamba ati yangamba kasuko jabba bulungi
nomanya nemmanya yaŋŋamba wano yaŋŋamba Kasuku ojja kubeera bulungi naye nze kati nze nemusanyukirako okitegeera bwebanga ssente ze bagenda nsonga y'abakama baffe abamu kubeera namulugube nti omwana ali ku station akoleddewo emyaka 10 connections azifunye ali ku station afuna akasala katono naye abalirawo ebirala atera n'omunyigiriza kati nze kyendowooza emirundi egisinga because kati problem eriwo nti ba media owners baba bosses bo balina omululu gwe balina naye n'atalowoozaako okuba olina otuula wansi naye atunulye profit margin ye nti expense byonna byonna bye biggwa guno omwezi nafisizaawo miliyoni 3 edda nafisangawo 5 oba 10 kati kitegeeza ekyo kigenda ku impactinga down to your employees okitegeera kati tulina okuteekawo mechanism esigala mu professional way of doing things naye nga tozibirizaako eriiso oba okitegeera kyegamba nti Alan Cruz olunaku olwaleero oli bwakkubira essimu nti Alan Cruz ninayo ka function kange kali mu nnyonyo k'abavubuka naye mbadde njagala ojjo kakavalinge oba okitegeera ono nannyini TV ayinza okusalawo n'aga nti Alan Cruz kadiiringe n'abantu abo kadiiringe n'abantu abo bamuweyo ke bamuwadde oshegedde kuba kati ennaku zino mu mawulire bwe kikola oli baba n'omukolo gwe ninayo ka concert kange era abayimbi bamala okuyimba baza ab'amawulire ku bbali namwa nti munayo nkavalingiddeko oba akuwaddeyo 2 oba 3 oba ki kati muleke however teekawo checks and balances nti ate togufuula mugano kuba waliwo ate abalina emitima emibi nga ye agamba nti concert yo tejja zanya kuba tewampadde ssente okitegeera walina okubeerawo eyo embeera nti kampani bekugamba nti genda okavalinge oba noga nti ngenze kukavalinga awo storage tuwe oba ofunye oba tofunye naye wabeerawo embeera nti tukuwaddeyo oba okitegeera kuba kati awo wali obuzibu okuharmonizinga abantu babinjawonazambagandwe tunaabakkiriza ennyo ate tetujja kufuna bizinesi kuba oli ajamanya nkizanyira bwereere oba muyinza ate okusalawo nti kati mwe muli bakozi ba ssente oba okitegeera kyeggamba kati awo wava ebizibu byonna byonna tubadde ne Kasuku Wazabanga ndowooza eddakiika zatuwadde sawa namba I believe tulina kye tufunyeemu ali naye alina okugenda n'acollectinga ate ebintu ebirala ku side yonna n'endala naye nga nayo nosobola omufollowinga ku Kasuku live ku Facebook live ne YouTube ku Facebook Kasuku live kuku Wazabanga ku YouTube Kasuku live mubeere nga mulaba ebintu bino mubyetaaga waliwo ali engora abyenjogedde temuli magezi oli wadde mbo commenting nti tobitegedde nze siwakanya muntu alina ndowooza ye buli muntu ennaku zino mpanya abantu ekitiibwa ku ndowooza zaabwe naye kyenjagala obbasaba kiri kimu mulekeraawo okukolima mukolima tetuli bulungi ffenna naye omuntu bw'omulaba alinako kafunye musanyukireko abantu bakolima n'omulaba ng'akomentinze ebizannyo byo tetukyabyagala tomutumangako kozannya bizannyo ebyo gwe nga gwe waliwo abantu abamu abajja okwogera tubawulirize naye waliwo ate abantu abamu oli kiyenje toyina kkiriza kye tukuwadde kyoba olaba toleeta kajanja Cruz exclusive gwe mukutukosinzidde okuba nga ate otulabye Alan Cruz gemanya njagala okusibulira n'olunaku olwaleero naye nga teweerabira olunaku olw'enkya olw'omukaaga Royal Agency we muba mubeera mwenna London awo Maddox yagenze kuliko Lydia Jasmine kuliko Jostede kuliko Dr. Jose Chameleon kuliko Kabako ate Maddox Maddox ali after mu December Jobs Link wali mu December Jobs Link Jobs Link sebo nkubuuzizaako nnyo era jangu mu kabox kange Jobs Link jangu mu kabox kange